mbalamusiza nnyo mwenna abali ku the updates online page. Mr. Update nyingiddewo n'okubawa Masaka updates eri abasibe baffe. Mr. Update oluvannyuma lw'okubeera nga mmaze ennaku 2 nga ndi mu kibuga Masaka, nga bwe nabagamba ekyandeeta Masaka kwe kulaba nga nnwanirira baganda bange abaakwatibwa obwemage nga ne mu kiseera kino bakyali wano e Masaka ku prison. Oluvannyuma lw'okubeera nga olunaku lwajjo bayimbuddwa, tukedde ku makya ne tukola buli kimu ekyetaagisa. Payments zonna ziwedde, buli kimu tumaze okukikola. Omulamuzi n'atukolera release letter, era kati mu kiseera kino tukkirira wali ku prison tulabe nga ate abasibe baffe basobola okubeera nga bayimbulwa. Tukkirira wali ku prison tulabe nga abasibe baffe basobola okubeera nga bayimbulwa. Abantu bangamba Mr. Update ngoyeewo mu binadde manyi tezijja kuwera ssaawa, tezijja kuwera ssaawa mu zino ze tulimu, zino ziri 9 nga tebannabata, naye olw'okuba nti ennamba nnene, that's why omulamuzi obwedda asayininga lupapula ku lupapula. Tulina omuwa kapapula kano ke twasasulidde aka DTB Bank, then nakola release letter kamu ku kamu. Omanyi okukola buli release letter 16 si kintu kya kusaaga, ate nga okola kamu ku kamu. So embeera bwetyo bwetambudde abali ku the updates online page. Mu kiseera kino Mr. Update wammwe akkirira wali ku prison ku ssaza. Nzikirira wali ku ssaza ku prison tulabe nga abaganda baffe basobola okubeera nga bayimbulwa. Naye nga ate obwedda wendi wano ku kooti nga waliwo obusajja bunneetegereza, bunneetooloola, bujja ne bumbeerako awo ne bubanga obuwuliza byenjogera kwega buno obusajja bwatidde nnyo. Omanyi nabukubya ejjooka bwabadde bumanyi nti ssente ze butusalidde zijja kutubula. Kati bwe bwagenza obulanga Mr. Update ayingiddewo, abantu ssente bazisonze, ate ennugu nebukwata ne buwulira bubi nnyo. Kati obusajja obwedda bunneetayirira, era waliwo omwezi n'aŋŋamba Mr. Update waliwo olukwe olw'okwagala okuyoola. Ne ŋŋamba ndowooza oyo ayagala okunjoola tantegeera butegeezi. Oyo ayagala okunjoola tantegeera butegeezi. Bazire banga waliwo olukwe olw'okwagala okuyoola. Ne ŋŋamba oyo ayagala okunjoola tantegeera butegeezi. Biri bye bagwira Mr. Update nalufenya si bye ebyakati. Manyi nabagamba enkoko y'omukyalo tekookolimira mu kibuga. Omusirikale ow'e Kampala n'ow'e Masaka baawukana. Bali ab'e Kampala bwe babalumba Mr. Update bajja 4. Kati bano ab'e Masaka bajja kujja 3 bazigwemu. Ndowooza bampita emmere. Kirabika ndowooza bampita emmere. Owaaye kirabika ndowooza bampita emmere. So tukkirira ku prison wano. Buli kimu tujja kuba tukibategeeza mwe abali ku the updates online page. Tujja kuba tukibategeeza abali ku the updates online page. Naye nga tulina amawulire agamu ge tubadde tufuna, naye tetunnagakakasa. Olwa amawulire agamu ge badde batuwa tibaleka babajjeewo, olw'okuba nti wano waliwo amagye go gasazeeko, prison ye amagye gagisazeeko, naye tukimanyi nti gawa buwi bukuumi bantu bali munda. Tegalina kye gatugamba amagye agali ku prison, tegana kye gatugamba. Ekyo saagala mukyeraliikire because ffe tugoberedde emitendera gyonna nga omulamuzi bwe yagitugambye. Kati tumanyi nti engeri abali munda muno gye bali special, amagye weegali bubeezi for protection, for security purposes, tewali kirala. Tusasudde buli kimu tukikoze, oba mukitegeera, buli kimu tukikoze. N'olwekyo mulinde Mr. Update kubategeeza buli kimu ekigenda mu maaso. Mulinde Mr. Update kubategeeza kigenda mu maaso. Naye nga wabaddewo amawulire agabadde gajja nga bagamba nti babajjeewo tebannaba batumma Mr. Update nga nkyali Masaka, tebajja kubatumma. Nze nga nkyali kugula awundi nga ne risiiti nzina n'okusasula nasasudde dda. Nkugambye tebajja kubatumma Mr. Update wendi ate mulo sivaawo mbagambye tusasudde buli kimu tukikoze. Tusasudde buli kimu tukikoze. Njagala basibe Mr. Update, njagala basibe. Era kati waliwo engenze wano ku prison wentuukawo ngenda kumamba mulisa. Buli enteekateeka yonna mugirabe, buli kimu benga mukitegeera bulungi nnyo, kubanga kye twetaaga basibe baffe.
twasasudde Mr. Update bange bayisawa 3 bajja kuba bafuluma kati sawa zizino ziri mmeka ziri mwenda ekikyo ngamba nga nasasudde sente nolwekyo waliwo akasajja akabadde kazaawo mbukambega kantambulira kaawo nkakanzeemu bwenti nkochinge bwenti nesijifulumiza njize bwenti ngenza okulaba nga kakkirira ngenza okulaba nga kakkirira nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page twetaaga basibe baffe kufuluma because emitendera gyonna tugigoberedde era buli kimu tukikoze buli kimu tukikoze era bwe babayimbula Mr. Update ate tugenda kulaba entuuka gye batuukamu eya Robadoba style nolwekyo awo kambega ke babadde basindisa akakawalaata tekalidda njikochinze bukochinzi bwenti ne kaweta ensonda mbowuliriza Mr. Update wedda kantambulirako bwe kati wenzira wekadda nanonye basibe ojjo ntambulirako kuge nkochinge bwenti njiwubye mirundi ena bwenti kagenza okulanga evaako n'omuliro njagala basibe tumaze okusasula temulina kye mutubanja ate temulina kye mutugamba walwange Mr. Update obusajja tebukwata ate ntandika free Mr. Updates mwendi nnyo Mr. Update mwendi nnyo biribe banjole na Rufenya Mr. Update tembiyita ndi byakatisebo kati ndi stede nnyo so embeera eriwo yeeyo basibe tebanna bakubatuma bajja batuwa wabula bateekawo embeera ya delaying tactics amawulire agamu genfunye baagala kubata kiro bamanyi we babata emisana mutugenda kukola gundi tugenda kukola ki tugenda kukola procession Raymond Solufa penge nsanyusa okulaba oyo penge yantuleyininga nga Mr. Update nkutuleyininze oyina okubeera ng'ensonga gitambuza bannange kambeere ku mukutu guno nebaze bannakawempe North ekiri mu kawempe kisa kinegula bannakawempe kasita bategedde nti Mr. Update ali ku struggle ya kununula basibe bannakawempe ne beekolamu omulimu bali mu constituency batambula nju ku nju bababuuza Mr. Update ataali wanti anunula basibe bannakawempe ne babeera contented ne bagamba nti kibayita specialization mu economics division of labor according to one's ability bannakawempe basazeewo batambuze akaluka Mr. Update atenze nange embeera eno mu kujja y'abasibe nolwekyo embeera bweto bweri neetaaga basibe kuyimbulwa olunaku olwaleero wabaddewo olukwe olw'okwagala nga bagamba Edi Mutwe n'abamu nti bajja bazza luvannyuma era nakyo netukisalira amagezi ne tukola kye bayita production warrant nolwekyo tewali kubuusabuusa ne Edi Mutwe ali ku ttiimu erina okuyimbulwa because production warrant twazikoze era nzibatereddeyo nabagambye Mr. Update bonna engera nga nnumbye olutalo lwonna nga nnumbye just expect positive results ekyo mukimanyi Mr. Update just expect positive results nolwekyo nziruka wano kusaza ndabenga ate enteekateeka yonna etambula naye ssebo obusajja bwatidde buno butidde Mr. Update obadde bundaba ku kooti bwe bwetegereza kati akasajja akamu ke badde bansindikidde nga kambega akakawalaata bwe kalabye njiwuubye bwenti njiwuubye kalengedde kuno evaako omuliro kati kyekakoze nkalengera kakali eri mu ssenyenge gye kalingiririza alayi kali eri mu ssenyenge kagira kati akabadde kanninaanye kati kali eri mu ssenyenge gye kapimira ebeera eyo kati kapimira eri mu ssenyenge osagala Mr. Update naze kulona basibe gwe otandikamu okumbega mbu ontambulirako muzeyi kawalaata kakali eri kalingiza bulingiza kati kali eri kagira kati kale bannaera banensi eno nzibunyo n'enjala ekaluma tuli ku basibe tubalwanira kali mukuuliza bano bagamba kikye bazzaako twetaaga basibe kufuluma mbagaye Mr. Update kano kenna kampinze e Masaka okuvaayo nga abasibe bali bweru Mr. Update akampinga ewantu n'omuyita emmere kati ngenda wali ku prison ngenda kusiiba awo njagala basibe kenyira lisiiti Mr. Update nga nsasudde mu banka eya DTB nga ne lisiiti zonna nzirina mu ttaano olina ky'oŋŋamba maze okusasula mu banka lisiiti zonna nzirina buli kimu nkirina lirizireeta njirina PW njirina nyina lisiiti awo Mr. Update oba oŋŋamba kinjagala basibe because omulamuzi yabatadde jo ne mutabatuwa olw'okuba tetwamaliriza bintu byonna nolwekyo mbaagala leero
mbagala leero nze yasasudde ssente ezo mu banka nga muzisindise nolwekyo neetaaga basibe. Muganda wange Mr. Update ayingira mu kintu n'ogamba nti nankani tebalina kye batugamba twasasudde ssente mwatubbye muli babbi sajja mmwe. Government ya Mwai Museveni muli babbi milioni 2 for what? Mwatubbye muli babbi yadde twazibawadde naye si mutima mulungi tuzibawadde mutima mubi era tusigadde tukolima nti ssente ezo twetaaga zirulume kuba tetuzibawadde mutima mulungi. Bana njagala nnyo tubeere benkanya tuwogere amazima tetunaba waako ssente zaffe eza beyiro mu mutima mulungi tuzibawadde mutima mubi. Mr. Update kanjogere ekituufu mu mutima mubi mu kunyigirizibwa okw'ekika ekya waggulu mwe tubaweeredde ssente ezo naye tunazibawanga tuli basanyufu milioni 20 nga zaaki. Musobola otubuulira zaaki? Musobola otubuulira zaaki? Mu mutima mubi mwe NUP mwagifuula property yammwe tilobawo embeera ne mugamba mutuwe ssente abaana mwabakwatira bwerere nga tebalina musango. Mr. Update bwe busungu bwe nnina mwabakwatira bwerere tebalina musango essimu zaabwe mwazibabbako buli kimu ekyabwe mwakibabbako mwabakuba ate temukomye okwo mutubbyeko ne ssente za beyiro ate temukomye okwo n'abaana mukyandira eyingiso bampa. Werindako Mr. Update mudakika ntono nnyo nja kisumulwa n'omukono mujawulira ku prison nti omukono guseka Mr. Update atabuse. Mr. Update bamuyita bw'omulaba dduka kugabe n'omukono nja gusumulula twabawadde ssente zaffe si mutima mulungi mutima mubi. Lwaki osaba muno milioni 20 zaaki? Eyo nkola nenkanya gavumenti ya Mwai Museveni awe mutuuse. Ezo ssente nyingi nnyo mbabuulira mazima mumanyi ezo ssente famire zezisobola okuyamba wana abantu baffe abali obubi. Mumanyi ssente ezo abantu wana abanaku abali mu Kampala abali mu Uganda abeetaaga ssente ezo zibayambe okwekulaakulanya bave embwavu naye nga mwe muzitubiddeko wano mu beyiro nga mulowooza tugenda kubeera basanyufu. Mbagambye kemba ate tabu gye bafunye mugimanyi. Mr. Update nze nzisasudde mu banka ne lisiiti nzirina abo bafunye tabu temugirabanga. Mr. Update nga yasasudde mu banka ne lisiiti yaziina omanyi ekigenda okuddako nga tonnampa basibe. Nze mbawadde mu just dakiika ntono nnyo wa buli kimu tukimaliriza tolina ky'oŋŋamba. Gavumenti ya Mwai Museveni muli babbi nnyo ezo ssente twetaaga zirulume wati tuzibawadde mutima mulungi tuzibawadde mutima mubi. Can you imagine 20M ku mbeera eno gye tulimu 20M waliwo Mr. Update baagala kukwata webereremu waliwo abasirikale abavudde wano Masaka babagambye bakkirire ku prison bakwate kale bajenga bereeta bajja kakasa lwaki enkokoteri ya kyaggulu balina n'abasirikale be baleese n'abatunulidde gye wali ku kooti bambadde uniform tezibatuuka oba babajjeewa uniform ziri zimwana akula zibambala. Waliwo yange Mr. Update abasirikale be bawadde uniform mwana akula batono nnyo bali mu ga uniform ganene oba baawa omusajja yambadde uniform nene bweti emwambadde ne waliwo yaŋŋambye nti abazi bawadde kubanga bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubeera president ate abasirikale babadde batono nnyo bagenda gejja kakati babaweeredde ddala ezo uniform nti baba balidde engeri gye bagenda okugejja ku mulembe gwa Kyagulanyi ate nga banyirivu nti obunene bunaabasangayo kyovula babawadde ga uniform ga mwana akula. Otunulira omusirikale ayambadde uniform eringa ekkutiya oba babajjeewa zabane nabadde wano nenseka n'okuseka uniform eringa ekkutiya nembuuza omusirikale kiki uniform nga nnene tekutuuka nga uniform eyo nemala evaako omusipi ne gugwa empale nemala evaako omusipi nga musipi gwe gukutte empale naye omusipi ne gumala gukutuka muganda wange empale atayiza ntayize bwati magulu ne bangamba nti asegirinya bakikoze bakigendedde engeri Kyagulanyi Robert Ssentamu gye yasuubiza okwongeza abasirikale ate nga abasirikale bagenda kunyirira bagenda gejja kyovola uniform kati babatungira zimwana akula mbu bagenda okugejja n'okunyirira mbu nga uniform eno tebeetaaga batungira ndala bwe bakiŋŋambye bana bali ku gundi wano naye nze nadde ndabanga ze babawadde nti si zaabwe babaleese buleesi naye ne wabawa nkuba akamba nti Mr. Update bwekityo bwe kiri nolwekyo embeera bwetyo bweri Mr. Update live ndi Masaka neetaaga basibe njagala Nubian bweru njagala Eddie Mutwe bweru njagala Dani Magiki bweru njagala Bobby Yanga bweru njagala Nsubuga Muhammad bweru mwalugudde mu kasita Mr. Update ndi nti nze yasasudde mu banka ng'abantu basindise bannange mumanyi kye mwaguddeko mujja natuuka ogamba nti bannange
zineza Mr. Update ziriika mbabuulira mazima njagala ssente ezo zirulume tetwazibawadde mutima mulungi twabadde tusuubira omulamuzi otuwa nani cash bail twatusubira omulamuzi otuwa nani cash bail bagenda batuwa temutya nze nkutta ate eno nvaayo Masaka eno sivaayo paka abasibe nga bali bweru Mr. Update sivaayo Masaka yo mazo gisalako kati sivaayo njagala basibe bweru buli kimu tukikoze tusasudde omulamuzi buli kimu akituwadde PW agituwadde release letter agituwadde ate ndi musanyufu nnyo nti ababadde beyimiridde abambadde bazeeyo Kampala bambi ne bakomawo bonna badde beyimiriridde babadde bazeeyo Kampala bambi ne bakomawo ekyo nkyebaza nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates on 9 page nga Mr. Update ngezaako okulanga amatuusaako buli kimu ekigenda maaso wano Masaka neetaaga basibe buli kimu tukisasudde tebalina kye bakyatugamba kati bamanyi Mr. Update nga muganda wange olaba nwanirira bitankwatako naye ate kino kyensasulidde mu banka olaba olyankubira simu nangamba Mr. Update munange nyina ensonga bweti ne bweti Mr. Update munange nyina omuntu yankola kino Mr. Update munange omuwala bwambonyabonya nga noli simulabangako ne mulwanirira naye ate edi mutwe gwensiiba naye naye ate embogo gwensiiba naye naye ate muganda Fedani Magiki gwensiiba naye olaba ndwanira bitankwatako Mr. Update nga bannyonnyodde binnyonnyole ku simu naye ate kino kyendimu ddala nolwekyo neetaaga basibe bamala kufuluma nendyoka nzikiza bwatusasudde situziina release letter tuzirina zonna zisitampingiddwako twebaza omulamuzi bambi teyeefudde nga bwe yawadde abantu baffe bailo release letter azisayininze production warrant agisayininze buli kimu era ye kasita akubye mu banka ne bamugamba nti receipt zonna eza DTB ziri valid bantu basasulidde mulamuzi n'agamba sina choice yonna abantu bamwekambate bantu bamwekambate kati noonya akiyingiramu kati gwe noonya ndabe nolwekyo temutya budde bonna Mr. Update Mr. Update wendi nnyo okulaba nga abasibe bonna abafuluma ebweru Sky Soldier naye ayina okubeera nga afuluma mube bagumu Mr. Update nze nkutte mube bagumu Mr. Update nze nkutte mbagambye linejje lya Kyagulanyi bwe litagoba teridda linejje lya Bobi Wine bwe litagoba teridda luno lutalo tugenda dulwana paka kuluwangula Banakawempe North mwe munkolere kintu kimu noonya kaluka Mr. Update abantu mwe nambegayiridde mutambuze ballot pick eya Mr. Update mwe kye muyina okukola njagala tugabane emirimu gwe ali kuno ku live ng'oli mu Nakawempe tambuza ballot pick ya Mr. Update gisindikire buli muntu yenna omugambe Mr. Update ye kyali mukola ali mukulwanira basibe kyali mukola ali mukulwanirira basibe ali mukulwanira basibe namwe abamu mugabane emirimu nga bwe nabagambye twagigabanye Mr. Update ndi mukulwanira basibe ate mwe Banakawempe munoonye akalulu ka Mr. Update enteekateeka yonna tubenga tusobola okubeera nga tugitambuza mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo gwe ali kuno ng'oli mu Nakawempe ali kuno ng'oli muwagizi wa Mr. Update tegeeza mukwano gwo ne mukwano gwo ategeeze mukwano gwo ti Mr. Update akyanunula basibe constituency ngikwasizza abalonzi era bagenda okugimpa mu mwaka ogwa 2021 bwetyo bwe tusazeewo okubeera nga tutambuza ensonga waliwo age bagenda batuwanca nga Mr. Update ndi Masaka ebyenkyo oyinza obiŋŋamba nga maze okusasula nga maze okusasula oyinza obiŋŋamba si banca mbeetaaga leero nolwekyo yembeera eriwo abali ku the Updates online page nze ngenze wano ku gundi ngenze wano ku prison ngenze wano ku prison walwange Mr. Update we bakulemerayo Mr. Update alemererwa n'abekitalya bwe mutewe mwangamba Mr. Update abekitalya bagenda kulema ogenda kubajjayo otya abekitalya ne mbajjayo ne magamba kati ntandise kuba ekigo ngenda kubajjayo ne munga Mr. Update ekigo nga tewagende ko ogenda bajjayo otya ne mbajjayo saba proving alongo mwali mugamba Mr. Update abawala be batwala ekigo ono bajjayo be bajja ku office bali abana 32 be bakwata ne bajja ku office yaffe ekamocha ne batwala n'ebintu byaffe mwali mumanyi n'abajjayo ne mbajjayo nolwekyo embeera bwetyo bweri naye amawulire genfuna
baagala balirizinga kiro nti batya ensasagge singa baba batutadde titugenda yisa ebivulu mu kibuga Masaka kye batidde bwe baŋŋamba naye nga bagenda kubampa because nze wendi wano Mr. Update okubeera nga sivaawo neetaaga basibe kuyimbulwa olwenja okuzikiza Mr. Update olwekyo mbeera bwetyo bweri abali ku the Update online page Edi Mutwe temutya naye kubeera nga akola ki agenda kubeera nga naye afuluma Nubianili naye agenda kubeera nga afuluma babadde batuzanyira badde ba style nga Edi Mutwe baagala bamujje kubali ku listi y'okufuluma ne tufuna production warrant era nzibateeredde yaawo ne tufuna production warrant era nzibateeredde yaawo nga Edi Mutwe naye ali kwabo abalina okuleetebwa era bafulume kasofuna production warrant PW waba tewakyaliwo kibulako nolwekyo embeera bweti bweri abali ku the Update online page neetaaga basibe kufuluma kubanga payments zonna ziwedde mwatubye miliyoni 20 tetuli basanyufu era ezo sente twaziba wadde mutima mulungi tetunaziba wako mutima mulungi twaziba wadde mutima mubi era twetaaga sente ezo zirulume kubanga abaana baffe bali maziga abaana baffe babakuba mwalabye Kampala Lukumani bamukuba Kampala Lukumani bamukuba omutwe ne bagwasa ate olugiranga beegaana pozi omulamuzi akamu ke twakanyizaamu naye era nga abantu yagambye ebinubule neetaaga ebiri omuntu byasobola okulaba mbunga ebinubule osobola biraba ebyatusibwa ku muntu abo abasajja batemu asobola okukuba eŋŋumi mu lubirizi n'olaajana n'olubirizi naye nga tolina kinubule naye nga olubirizi lwe lukuluma nze omusajja yankuba eŋŋumi mu lubirizi lwe neekalakasa ku mataba nalowooza na jjinja lya minzaani naye olubirizi lwannumira weeks 2 ena limanyi omusajja nkubye ejjinja lya minzaani kitegeeza abo abasajja asobola okukuba ng'olaaja ne wantu wakuluma naye nga abantu tebalaba wubbwa akomulamuzi ke tutakanyizaamu naye ng'agamba njagala kulaba bbwa era Kampala Lukumani muganda waffe n'abalaga omutwe nga bambi baagukuba bambogo bonna baabakuba baddaani magiki baabakuba bonna abaana baffe baakubwa nolwekyo mbeera bwetyo bweri abali ku the Update online page bambi musajja wattu Mapu Media bambi musajja wattu mutunuulidde nti Mapu Media nempulira nga n'amaziga gaagala kujja obali ekkomera lya Mapu Media erisoose bambi ndoza lyekkomera lya Mapu Media erisoose mya bannange kubanga ntunuulidde Mapu Media nammalako amagezi mbadde muyiseeko nga ŋŋamba ate baali bakwata balina ono gwe baakwatiramu ate ye nga simutegi ne baŋŋamba no ye Mapu Segirinya ye Mapu bambi Mapu musajja wattu naye Mapu bw'anaavaayo tujja kuba tusobola okutambuza embeera yonna tujja mugulira Baby Soya omanyi nange bwe bankwata Mr. Update ne bantwala Nalufeenya Baby Soya si ye yantaasa sikeeka n'akatamatama ke mulengera akagenda kakomawo nalya nnyo Baby Soya era Baby Soya ye yantaasa Mr. Update kwe kunnengera nga ndi waakiriko ng'omubi omweru olwekyo Mabu Media bw'avaayo bambi tujja mugulira Baby Soya kuba ndabyenga alinga bwe nalye Nalufeenya Mr. Update bwe naviirayo nga ninga embwe ejjeemu olubuto bwe naviire Nalufeenya nalinga embwe ejjeemu olubuto ngenda nkoma obukomi Mr. Update bambi ne Mapu mulabye ennaku nenkwata ne Mapu totyaba mugumu Mr. Update ekikwanagana ne Baby Soya nze nja okumugula nze nja kuteerako eboxi za Baby Soya nga 5 ate waliwo ne Soya n'abeeramu mukene Soya bamutabulamu mukene aba mulungi nnyo oddawo mangu nga bwe mulengera Mr. Update bwe ngenda nkomawo oddawo mangu nolwekyo embeera bwetyo bweri wetuli wano mu kibuga Masaka twetaaga basibe baffe kufuluma tulabe nga ate mu ngeri emu oba endala buli kimu kibeera nga kikola ki kibeera nga kiggwa twetaaga basibe baffe kufuluma buli kimu kibeere nga kikola ki kiggwa nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the Update online page maze okubeera nga ntuuka wano ku prison e Masaka maze okubeera nga ntuuka ku prison e Masaka ngenda sooka mala okulaba ekiriwo live ngenda sooka njijjeko nja kudda mu ddakiika ntono nnyo live ngenda sooka njijjeko ngeri gye ntuuse nja kudda mu ddakiika ntono nnyo nja kudda mu ddakiika ntono nnyo ate mbabuulire amawulire agaliwo